era maama ndi bulungi nga talina wamuluma. Maama wadde wano abemulugunyamukko nga bagamba nti omugenzi bamutomera butomezi ku mazzi kweri. Bamutomera waliwo omwana yamutomera era omwana oyo yankubira essimu n'ayogera nange omuyita Majidu n'aŋŋamba maama nsaba kunsonyiwa muganda wange sina kye namukoze kibi naye ninga nze yakoze yamusse kuba nze namutomedde. N'aŋŋamba naye njogera mazima nga ndi musiraamu sitya gwe ntya Allah omwana twabadde tuvuga bwato omwana ne twetomera kugenda omujja mu mazzi ng'afudde. Maama omugenzi akulekedde ku bazzukulu? Alisa abaana babiri. Abazzukulu babiri? Omuwala n'omulenzi. Maama Majidu ku mutima kwegamba ennaku zino mbadde nze sikyayogera naye nayogerako olunaku lumu lwokka era taddangamu kunkubira taddangamu. Naye nga nze ndi mukazi musiraamu nze mmanyi nti Allah yagera buli kimu kubeera singa Musa yali tanatuusa kufa yali mutomedde ate n'atakolaki n'atafa. N'abantu bangi bali mulago bakutukako amagulu naye nga baawona naye Allah bw'aba asuusiza olunaku lwo tosobola kukolaki kukiwakanya. Maama waliwo ekigambibwa nti mutabani we yakulirako ekyengera agenda okukolaba ekyengera bamulabe gye yakulira. Tugenda mutwalayo naye nga mu nnono z'Obuganda tugenda muyingiza mu nnyumba just tugenda kumutwalayo olw'ensonga nti abantu batwogeredde ebintu bingi nga buli wempita bagamba wuuyo omukazi eyabika omwana we wuuyo omukyala eyabika maama we so kati njagala tumutwale tupaakinga awo wabweru emmotoka bamulabeko essaawa emu tulyoke tusimbule okugenda Essonga. Maama ebigambo bino bikuyisiza bitya nga ku kyalo bagamba nti wabika omwana wo bulijjo olaga nti oyo yabika omwana we? Yanyiga mpulira bubi nampisa bubi nga sikyayala ku kyalo mala gatambula nengeera nenvaawo nga newaka wantamu nga nabuli wamu wantamu n'abalive waya abasipaka TV nabo ne babyogera nze nali ndi nawaka ne bankubira essimu ne baŋŋamba twalabye amawulire ku TV gonze TV kinti live waya sipaka TV egambye omwana yabba ssente ali mu kkomera nengenda ku YouTube nenoonya amawulire nga gego gennyini nempulira nga ennaku ennuma neŋŋamba naye abantu bano kati nange ekituufu nembeera awo nga ntandise okukolaki okubuzaabuzibwa naye nga nze omutima gukkiriza nti omwana yakolaki yafa okusinziira ku byenjogera nabiki e Saudi. Kati nembaawo nga obwongo bukyankalanye nengendako ne mu ddwaliro awo ne banzijanjabako naye nemmala ne bankansolinga nemba nga nziramu okutegeera obulungi. Kitegeeza nti okutwala omubiri gw'omugenzi ekyengera tujjewo kiri badde bagamba ku kyalo nti maama wabika omwana wo? Kuba abamu tebajja kujja naye nga museera ekyengera gye amazeeyo ebbanga ddene era yasomeranga awo ku samiti n'abaana b'oku samiti bonna waddeyo ekyemu amumanyi era buli wamu bamumbuuza. Maama Musa yagenda Saudi Arabia ng'agenze kukola mulimu ki? Yagendera mu kampuni ya Kamwe agenze kukola mu kampani era bwe yatuuka n'afuna omulimu mu kampani eyo gy'abadde akolamu n'atandika okukolera omwo paka bafiire. kampuni ye babeereddewo? Kampuni yetiise maiti okugituusa wano. Ng'ava wano kigamba nti yali mukubi wa bifaananyi gwe gwali omulimu gwe era ne Saudi badde bamanyi nnyo nga mukubi wa bifaananyi. Omulimu guno bwe yali akyalwa yali akyagukola? Era gwe yali akola ng'apaakisanga kamera n'agenda n'akwata emikolo kuba yangambako nomubulira kamera ne muli akamera kasente nyingi ate tonaba kufuna mirimu kati teta n'ogenda n'okola n'ofunamu kasente n'okola ki noba nga weekozesa. Okugenda e Saudi yali agenze kukuya kasente kagula byuma bitandika bizinensi ye. Abadde amaze ebbanga ki? Emyaka 2. Yali yakomawo ko ng'agenze? Yali wakudda mu Gwakuna
kati ogwokuna bwe gwatuuka n'aŋŋamba maama omanyi engeri gye twagendera mu covid ate nenziramu nensoma